leka tutandikirawo oloza tetugenze Butuluki nsi ya Turkey enefugibwa musajja mukulu Erdogan. Njagala kukubuulira nti omutima gumwewanise ng'eyabuulira ow'olugambo atuula asagana atuza ya lukugunyu kubanga bakikasuka kulaalira kikomyewo na birimba olw'ensonga nti omusajja gw'abadde asuubira nti ajja kumusiba mwana atuba mugonnomoddeko kubanga yagenda okuvuganya president ono Erdogan, president w'eggwanga erya Butuluki giyite Turkey. Lekawo we tuba tutandikira musajja mukulu bamusibye nga balina bye bamulanga omuli obutujju omuli obulyake kyokka ebivuddeyo bimuganyudde wadde nga musibe abalonzi bamulonze akulemberemu oludda oluvuganya mu 2028 okulonda kwe Turkey we kunaatuukira abenga yagenda okuvuganya president ono aliko olwaleero. Omulunya mpuliriza musajja mukulu kati president w'eggwanga erya Turkey wano gye tuyita Butuluki Recep Tayyip Erdogan yakakulembera eggwanga erya Turkey lino okumala emyaka egisukka 20 nga yasookereza kubeeranga prime minister okuva mu mwaka 2003 okutuusiza ddala 2014 wano nno obwa prime minister ng'omukulembeze w'eggwanga erya Turkey ow'okuntikko we bwaggwerawo olwo mu 2014 ogwo ne balyoka balonda oba ne basalawo ne bakyusa mu nteekateeka okusinziira ku constitution nti omukulembeze w'eggwanga lino anaabeeranga n'ekitiibwa eky'obwa president era musajja mukulu president Tayyip n'atuula mu ntebe ey'obwa president munda mu ggwanga lino okuva mu mwaka ogwa 2014 wansi w'ekibiina ki Justice and Development Party AKP nga y'omu ku baakitandikawo mu mwaka ogwa 2001 kakati okuva olwo n'atandika okukulembera ensi eno okutuuka olwaleero mu 2025 kyokka nga onajjukira nti wakati wa 1994 ne 1998 president ono kati Tayyip ye yali meya w'ekibuga Istanbul ekibuga ekikulu eky'eggwanga lino erya Turkey 1994 okutuuka mu 1998 ekitegeeza nti ensonga z'eggwanga lino erya Turkey omukulembeze ono musajja mukulu Tayyip azikuba budinda era ebitundu ebiwooma mu ggwanga lino abimanyidde ddala byatandyagadde muntu n'omu kusaalimbiramu. Kyokka njagala kutegeeza nti okuva olwo okutuuka olwaleero ebibiina ebivuganya gavumenti ya president ono bizze bibaawo naye mulimu bikyakayiga mulimu ebirala nga biteekewo buteesi kyokka ne wajja wabaayo ebibiina eby'amaanyi nga Republican People's Party CHP. Kino kyekireese omusajja omukulu Ekrem İmamoğlu myaka 54 yazzegawanye n'ekigendererwa ekyokuvumula oba ekyokufunira eddagala president Tayyip ono amaze emyaka ebyeya n'ebisibo nga tava mu ntebe y'eggwanga lino. Ab'oludda oluvuganya wansi w'ekibiina ekya Republican People's Party baleese musajja mukulu Ekrem İmamoğlu avuganye era bazze bamwogerako okuviira ddala omwaka oguwedde kubanga ono İmamoğlu ye meya ow'ekibuga ekikulu ki Istanbul kyokka nga era nakyo okukitwala ngenda kukubuulira nti kwali kusiitaana kubanga ab'ekibiina ekiri mu buyinza Justice and Development Party ekya Tayyip Erdogan be baali bakulemberamu naye baakibasuuza kakati balina akakuku ako kyokka nga bakyali n'akakuku ako laba ate abakibatwalako bwe yeesomye okutwala obwa president singa okulonda kunaaba kubaddewo mu mwaka ogwa 2028. Omulunya mpuliriza eggwanga lino erya Turkey lirina ebibuga ebyenjawulo. Waliwo ekibuga Ankara kyetubalanga ekibuga ekikulu eky'eggwanga lino erya Turkey kyokka ne wabaawo ekibuga Istanbul kino kyenkugambye ekisingira ddala obunene era olw'okuba nti Turkey egatta amawanga ag'enjawulo n'enzikiriza ez'enjawulo okubuulira nti Turkey erimu abasiraamu be basinga obungi kakati mu bukulembeze obw'obuyisiraamu ekibuga Ankara kino ekikulu eno gye beekubiira gye basinga okuwulirira emirembe ino Istanbul ye ekibuga ekinene era eky'ebyobusuubuzi
kyekireetera eggwanga lino okubeera nga liri mu kitundu ekya Europe. Kakati n'olw'ensonga eyo ekibuga kino kyankizo nnyo era kikulu mu byafaayo by'eggwanga lino erya Turkey. Ekibuga kino okumalira ddala kyenkane emyaka egigenda eyo mu 5 Justice and Development Party bwe bubadde bukulembera ekibuga kino okutuusiza ddala mu mwaka ogwa 2019 awo musajja mukulu ono kakati avuddeko ensonga Ekram ye yakitutte era yakubuulira nti Republican People's Party CHP be balina obukulembeze bw'ekibuga kino kyokka nga baagalira ddala n'obukulembeze obw'ensi eno Turkey nabo bawulire bwe buwooma gwate bo be balifa tebafuzeeko nsi eno ne bagamba nti bwe tuba baakubutwala bulijja babadde bajja bavuganya pulezidenti obukulembeze bwe babadde bamukubya byayi. Kakati Ekram yayina okujja avuganye president alyoke oba oli awo amulindi ggule. Bino bye babadde bagamba nti ekibiina kino ekya Justice and Development Party kyekisinza ababaka abangi mu parliament. Ebyo nabyo tubifumbe tubinyumye mu ngero ngeza Wakayima ne Wango. Kakati byatandikiddewa omusajja ono alyoke abe nga ali ku minkekeero nga ne weetwogerera musibe munnange. Meya Ekram Imamoglu nkubuulidde nti ye wa Istanbul yebuvuddeko emabega kakati ennaku zigenda kuwera wiiki eweze ng'akwatiddwa avunaanibwe oluvannyuma lwa gavumenti okuwulira bino byenkunnyonnyodde emabega baamukwata ku gy'obuli bw'enguzi ne bagattako emirala nga gya butujju nti yabwenyigiramu era abuvujjirira nnyo era ayimirirawo ku lwabwo. Kyokka guno gwamuggiddwako naye ogutaamuggiddwako gwe gw'obuli bw'enguzi. Kooti n'esalawo agirenga abeera mu kkomera okutuusa ng'ekyosi kimaze okuyita olwo nga bwe beetegereza emisango egiyinza omuggulwako olwo alyoka asibirwe eddala. Naye bino bigenza okubeerawo nga ekibiina kye ekya Republican People's Party CHP babadde bakoze enteekateeka ey'okulonda omusajja ono mu kamyufu ak'ekibiina kino ng'anaavuganya President Recep alyoka abayamba okuleeta obuwanguzi kubanga ne we yajjira mu bukulembeze obw'obwa meeya wamma yalaga amaanyi olw'obukugu bw'alina mu bukulembeze olw'okuwuliriza olw'obuteekubiira. Leero kankubuulire n'abandi badde bamuvuganya bangi bamwagala nti enkwata ye ey'ensonga esingira ddala ey'obukulembeze bwa pulezidenti aliko olwaleero. Omanyi pulezidenti ono akuludde abantu emyaka mingi nkugaye gisukka mu myaka 2 naye okuva lwe yajja mu bukulembeze ebyekiwunjukira ebirabikidde mu bukulembeze bwe ng'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ebyokulinnyirira demokrasiya n'okwefuula nantagambwako n'okwefuula musibira mu bbwa byonna birabikiddemu mu myaka egyo gy'amaze mu bukulembeze nga prime minister ate n'oluvannyuma n'afuuka pulezidenti. Ebyo bye birabikidde mu bukulembeze bwe. Kakati ng'abantu bawulira beesinye, abantu bawulira bamukooye, banoonya ekiyinza okutwala resipi ono babadde tebannakiraba okutuusa Katonda lwe yabasaddaakidde n'abaleetera meeya ono Ekram gwe balowooza nti we banaaba bamutaddeko amaanyi, gwe balowooza nti we banaaba bamuzza emabega ayinza okubayamba okukunkumula President Recep Tayyip Erdogan omukono mu kibya. Kakati kwe kulaba nti n'ekibiina kino ekya Republican People's Party tekyasimbyewo muntu mulala yenna kuvuganya meeya. Meeya yabadde ateereddwawo bwantoogo, yeesimbye bwantoogo nga tewaliwo n'omu agenda kumuvuganya. Kakati bino bye birengerwa nti gavumenti ya Recep bwe yalengedde nga amaanyi mangi amasannyalaze mayitirivu nega nti wano akufumbire ey'omutwe gw'ofumba ya birenge ne mumala mwenkanya evvumbe katukumuze mu kawome anaakitegeera anaagenda okuvaayo nga bino byonna bimaze okuyita. Naye munnange baaluggulidde ku pata kubanga oluvannyuma lw'okubanga bino byabaddewo omusajja ono n'akwatibwa okwekalakaasa okubadde mu ggwanga lya Turkey kyenkana wonna. Kakati we twogerera nga kulina n'abantu abakufiiriddemu abakwatiddwa bangi njolo abeekwese ababuuse n'obubalangula oluvannyuma lwa poliisi okweyambisa amaanyi amasukkulumu. Mwana wange babadde bangi naye ng'ekibeekalakaasisa kiki lwa meeya kusibwa nga balowooza nti ebimu gyetekebwako bamusibako matugambuzi kumuliisango kubanga tabikolangako era tebasuubira kubikola. Naye pulezidenti akubaganye olw'okutya nti omusajja ono ayinza omulivula n'amala amumegguza kya bugazi mu 2018 singa
bamuleka ne yeetaya n'alya butaala nga bulago bwa nkoko butasibwamu muguwa. Kakati no kwe kulaba abantu kye bagamba nti bamusibye naye okwekalakaasa kw'okubadde kw'amaanyi okutalabikangako okuva emyaka egisobedde ddala mu mingi. Kakati olunaku lw'eggulo ab'ekibiina kino ki Republican People's Party beetabye mu kalulu abantu emiliyoni nga 15 bonna ne basalawo wamu nga tebeetemyemu naga nti Imamol ono yanaakulembera ekitegeeza nti akalulu k'aboludda oluvuganya wansi w'enteekateeka ey'akamyufu ak'ekibiina ki Republican People's Party mwanatu yakawuuse buva era bwe yategedde nga akawuuse buva n'awaga n'ababuulira nti bannange saagala mutye nze gyendi siwe wasalawo tewabatiisa temufaayo nze ngenda kukola kapale kaabika ngenda kukola buli ekisoboka okulaba nja kuvaayo naye mmwe kye muba mukola mwekalakaase luno olunaku nno lwa mukaaga jjo lwe yayise kiro kya lunaku lwa mukaaga era ekitegeeza nti ekiro ekikeesezza olwaleero n'olwaleero okuluyitamu mwanatu okwekalakaasa kugenda kuba kwa maanyi wadde nga yabakuutidde obutaŋŋanga poliisi mu ngeri mbi bo beekalakaase mu mirembe naye ng'ekyo kisoboka waliyo okwekalakaasa nga poliisi ebatunuulidde mu mawanga agakozesa poliisi n'ogaa nti tewaabeewo ensiitaano naye yababuulidde naga nti gyali si ensonga wabula bo bye bakola bye bigenda okuviiramu eddembe okujja mu ggwanga lino erya Turkey erimaze ekiseera nga liyayaana nalyo lifaananeko amawanga nga bwe gali mu Europe awo nga ne Turkey nayo mweri babe n'emirembe. Omanyi okwekalakaasa kuno kutiisizza nnyo gavumenti ya Tayyip kubanga okuviira ddala mu mwaka gwali gwa 2013 ye okwekalakaasa okw'amaanyi lwe kwasembayo okulabibwa anti abantu mu ggwanga lino erya Turkey basalawo ne basiba buli kimu ekyali kisoboka olw'okukayanira ekibangirizi ekisangibwa era mu kibuga kino Istanbul. Okwekalakaasa kuno kwenkuga nti kwaliwo mu May wa 2013 nga 28 kwamanyika nnyo oba kwayitibwa Gezi Park protests oba okwegugunga okw'ekibangirizi eky'Egezi. Ekibangirizi kino kye kimu ku ebyo ebitone nnyo ebisigadde mu nsi ya Butuluki era okufaananako oba oliawo okufaananako amawanga amalala ebintu ebya bulijjo ng'ebisimbe ng'emiti ebibira n'ebifaanana bwe bityo Katonda bye yali yatonda bigenze biggwa mu mawanga mangi. Abakulembeze tebasobodde kukuuma bintu ebyo ebyatondebwa mu ngeri entonde. Kakati ekibangirizi kino eky'Egezi kinene era kiriko ebyafaayo bingi munda mu ggwanga lino erya Butuluki. Kakati mu 2013 gavumenti yajja n'enteekateeka ekisaanyaawo nga mu kukisaanyaawo baali baagala bazimbemu ne barakisi ezaaliwo mu myaka eyo egyana kutandikira ddala eyo mu myaka gyadda nnyo mu Ottoman Empire biseera ebyo bya Ottoman obukulembeze bwa Ottoman. Kakati abantu balina ekifaananyi kibi ku bukulembeze obwo kubanga bw'ogenda okubweteekera ogenda okulaba nga bubazza nkubulidde nti eggwanga lino erya Turkey lirimu obuyisiraamu yeri abasiraamu naye enteekateeka n'entambula yaalyo ate ya mbeera za bulijjo abantu bakola ebyabwe nga tebiriko ga nti oba sharia yulo yebatangira. Kakati amakomera ago agaaliwo olwaleera engeri abatake gye bagalabamu gakubazza mu ngeri ya busibira mu buteeyagala n'okutambula mu mirembe mu ddembe eririwo ensangi zino ery'emirembe gino. Kakati gavumenti bwe yajja n'enteekateeka eyo yayina okugobawo bonna abaaliwo yayina okusaanyaawo byonna ebyaliwo eryoke ekole nga bweyagala. Abantu ne bagigaa nti ssebo gavumenti togunya oguwanda era jjukira nti obukulembeze buno jjukira President ono Erdogan olwo yali ava mu bwa Prime Minister ng'ayingirira obwa President kubulidde nti yakafuga emirundi ebiri mu biti ebyenjawulo Prime Minister ate ne President. Kaakati n'alyoka alwanagana n'abantu abasukka mu 30 baafa abantu abasukka mu 8 mwana wattu njagala okubuulira nti be baabuuka n'obubalangulo ate abantu abali
eyo mu 13 ne bakwatibwa mu ngeri embi ne bakubibwa embooka ezasigalawo ne zikwata ebitooke. Kakati abantu abeekalakasa ku mulundi ogwo kyali kirudde okubaawo, kyali kyagendera ddala emyaka egyayita eyo mujana nga tewaliwo kwekalakasa. Kakati okuva olwo n'okutuuka olwaleero ebyaddirira gavumenti yalemererwa, amaanyi g'abantu gagiremerera, era ekibangiriza eky'Egezi Paaka ne kigiremerawo, kikyaliwo n'okutuusa olwaleero. Kakati olwo okuva olwo n'okutuusa olwaleero newankubadde nga kkooti yasala oluvannyuma lwa gavumenti okujulira nti ekibangirizi kino kiveewo nga gavumenti bwe yali eteesezza, naye abantu bagiremesa ate neerozaako ku bukambwe bw'abantu bwe bagyoleka ku mulundi ogwo. Kakati babadde bakyaludde okuviira ddala mu mwaka ogwa 2013 okutuuka olwaleero nga buli balowooza okuteekawo embeera eyinza okuviirako abantu okwekalakaasa, abantu batuuke n'okuluutinga, abantu balyoke bonoone ebintu nga batyatyamu, kuba munaye amaanyi g'abantu ssebo we gakubaho gagonzaawo. Kakati embeera eyo ezzeemu kweyoleka mu kwekalakaasa kuno okuliwo olwaleero ng'abantu baagala oba ab'oludda oluvuganya baagala Imamol ateebwe. Kakati abadde tannateebwa ate laba bwe bamugonnomoddeko obukulu obw'okuvuganya omukulembeze Tayipi alyoka abaviire mu ntebe okulonda kulyoke kubeewo. Njagala kubulira gwe omulungi ampuliriza nti okulonda okukyasembyeyo kwabaddewo jjo ly'abalamu mu ggwanga lino erya Turkey. Era ekibiina kya recipe kino ekya Justice and Development Party AKP ne kikuwuuta buva kubanga asinga ababaka abangi mu parliament ey'ababaka 301 asinzaako ekibiina ekisinza ababaka abangi kyekireeta ne president. Kakati recipe yawangudde n'obululu 38 n'obutundu obugwamu nga be babaka 272. Era ekibiina kino ekirina omusajja ono Imamol ekya Republican People's Party CHP ne kiryoka kiddirira. Kakati nga kyekibiina ekyokubiri mu parliament ekisinzamu oba ekiddirira mu babaka abangi 134. Olwo nno n'ebibiina ebirala nga ddemu ne biryoka biddako, kyokka nga bino byonna balowooza nti tebisobola okuleka nga bonna beekobaanyi ne badde mabega wa Republican People's Party okulonda okujja lwe bayinza okukujjamu akantu. Kakati awo we wali ensiitaano, President atidde, era yatidde kwe kulaba nti yasibye omusajja ono, kyokka ne mu kumusiba amwongedde maanyi.